بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أتمي بزا الله سبحانه وتعالى أشياء قبل بينجرا بيترفو يتلقى القرآن يجتيبوا tuberenga tumusaba nga tuyita amannya ge amalungi. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabise nago. Tuli ku musomo gwaffe ogugamba nti ihfadillaha yahfaduk, weekuumire ku Allah, Allah naawe akuume. Weneekuumira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nawe Allah ajja kukuuma. Nga tuli ku mulyango omunene nnyo ogw'okukuumira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutegeera amannya ge amalungi n'ebitendo bye ebyo ebya waggulu bye yeetenda nabyo Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yamutenda nabyo Allah. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola engeri gye tumanyaamu amannya ga Allah okugategeera n'okugasabisa, era nga tuli ku bulungi obuli mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twagamba tosobola kutegeera Allah okuggyako ng'otegedde amannya ge, kubanga mu mannya ge mwe yateeka buli kyonna ekimukwatako. Mu mannya ge Allah subhanahu wa ta'ala mwe yateeka buli kintu kyonna ekimukwatako, kubanga kuno ku nsi la yura, talabika, agenda kulabika ku akhira kwokka. Buli wotegeera amannya ge oba omutegedde Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugulumiza n'okumuwa ekitiibwa n'okumusinza. Twasoma era nga twakoma ku nsonga ey'omunaana obulungi obuli mu mannya ge, ne tugamba nti ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi hiya aslu khashiyatihi tabaraka wa ta'ala. Okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge n'ebitendo bye yeetenda nabyo y'ensibuko y'okumugondera ey'okumutya. Kulw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala buli w'omutegeera n'otegeera amannya ge n'ebitendo bye, oba ogenda kumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-ilma bi asma'i Allahi jalla jalaluhu wa sifatihi wa ma'rifati ma'aniha yuhdithu khashya wa rahba fi qalbi al-'abd. Omuntu okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'ategeera amakulu agali mu mannya ge, yuhdithu khashya, kireeta okutya mu mutima gw'omuntu. Faman kana billahi a'lam kana ala shari'atihi aqwam. Omuntu ebbanga lyamala nga ategedde Allah ng'ayita mannya ge n'ebitendo bye okugulumiza Allah n'okugulumiza amateeka ge, ajja kuba akiteeka mu nkola. Omuntu bw'omulaba nga tatadde mateeka ga Allah mu nkola, Allah aba tamutegedde. Kyava Allah yagamba nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, mazima mubatya Allah mu baddu be bamanyi amanya ga Allah, bamanyi ebitendo bye, bamutegeera Allah subhanahu wa ta'ala nga bayita mannya ge. Walidhalika ne babeera nga Allah yabateeka mu abo abasinga okumutya, kubanga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyali asinga abantu bonna okutegeera Allah, era eyali atusinga ebe yasinga abantu bonna okubeera nti atya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga twagimaliriza omulundi ogwayita. Twagala okunnyonnyola ensonga ey'omwenda eraga obulungi obuli mannya ga Allah. Inna asmaa Allahi al-husna kulluha husna, amannya ga Allah gonna malungi. Walillahi al-asmaa'ul husna, Allah yalina amannya malungi.
buli linnya Allah lye yeeyita nalyo linnya ddungi buli linnya Allah subhanahu wa ta'ala lye yeeyita mu Qur'ani y'ekitiibwa aw fi ahadithi nabi oba mu hadisi za nabi sallallahu alaihi wasallama kulluha husna gonna malungi era amakulu agagalimu majjuvu abantu balina ebitendo kuno ku nsi ebibatendebwa nabyo naye nga si bijjuvu naye amannya ga Allah gonna malungi era wa baraka gonna gajjudde mikisa wa min husniha ekiraga obulungi obuli mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala annaha tu'arrifuka bikulli shay'in ala hakikatihi amannya ago gakumanyisa buli kintu kyonna ala hakikatihi mu butuufu bwakyo min ghayri ifratin wala tafrit awatali gakendeeza awatali kutta bitendo byonna bigalimu wadde obukendeevu bwonna faman arafa anna allaha azza wa jalla huwa alkhaliq oli waategeera nti Allah ye mutonzi arafa anna kulla ma dunahu makhluq ategeera nti buli kyonna ekisigadde kitonde n'atasobola kisinza bameka abasinza ebitonde naye nga ate bategedde nti waliyo omutonzi naye omuntu buli waategeera nti anna allaha huwa alkhaliq Allah ye mutonzi ategeera nti anna ma dunahu makhluq ebisigadde byonna bitonde Allah kyava yogera mu Qur'ani y'ekitiibwa naga nti Allahu khaliqu kulli shay'in Allah ye mutonzi wa buli kintu kyonna kyolaba kyotalaba ekiri wansi mu nnyanja ekiri mu ttaka ekyekwese ekiri mu ggulu ne mu nsi kyonna omutonzi wakyo ye Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abantu n'amajinni n'atonda ebisolo n'atonda emiti n'atonda ensozi n'atonda ebiwuka ebiri mu mazzi ebiri ku lukalu ebiri wansi ebitalabika ebiri mu ggulu byetamanyi ebitwekwese byetamanyi omutonzi waabyo ye Allah subhanahu wa ta'ala olwotegeera nti Allah bw'atyo bw'atonda yatonda ebyo byonna bye tulaba n'ebyo tutalaba otegeera butegeezi ti ebisigadde byonna bitonde ateekeddwa okubeera nti asinzibwa huwa al-khaliq ye mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala kino kiraga nti amannya ga Allah mu bulungi obugalimu gakumanyisa buli kintu kyonna ala haqiqatihi waman arafa anna allaha huwa ar-razzaq oli buli waategeera nti Allah ye mugabi yatugabirira Allah alima anna kulla ma dunahu marzuq ategeera nti byonna ebisigadde marzuq bigabirirwa bugabirirwa mtu agenda atya ate n'asaba ebitonde bimugabirire Allah bye yatonda Allah byagabirira ate naawe n'osaba bikugabirire bameka abafukamirira embuzi nga basaba obugabirizi bameka abafukamirira entaana nga basaba obugabirizi naye nga bategedde nti ar-razzaq agabirira ffenna atugabirira bwekya yatonda ensi paka lwaligizingako ate ng'agenda sigala nga atugabira mu jjana ye Allah subhanahu wa ta'ala otegeera butegeezi nti ebisigadde byonna tobisaba bugabirizi obugabirizi busabe Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin azima Allah ye mugabi yatugabirira dhul quwwati al-matin agabirira buli kintu kyonna kye yatonda mu butonzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala jaba Allah yaga nti wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha teri kintu kyonna Allah kye yatonda kiri ku nsi kabibe bisolo ebitambula ebyewalula ebiri ku nsi kuno illa ala Allahi rizquha okujjako ng'eri Allah okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala alina riziki yabyo n'olwensonga eyo buli wootegeera ekyo nti Allah huwa ar-razzaq ye mugabi yatugabirira otegeera nti ebitonde byonna ebisigadde gy'olaga mu ssabo tonoonyayo bugabirizi abo nabo Allah yabagabirira fatulubu rizqu min Allah riziki ginoonye kuva eri Allah toginoonyeza mu bafu toginoonyeza mu bibumbe toginoonyeza mu bantu
الرزاق هو الله ومقابرزي يا الله سبحانه وتعالى. جابا الله تقانت ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. wano istifhamu eri wano istifhamu inkari yakwewuunya kutamwa. Allah ganti waman yarzukukum minas samaa, ani abagabirira okuva mu ggulu ne mu nsi. A ilahu ma Allah, mulinayo katonda omulala atali Allah abagabirira? Lwaki ogenda ku nsozi n'okowoola emisambwa n'okowoola emizimu n'okowoola balubaale bajje bakuwa obugabirizi era bakugabirire, n'olekawo omutonzi omugabirizi eyatutonda agabirira buli kintu kyonna ekiri ku nsi. waman arafa anna allaha tabaraka wa taala huwa almalik, oli bw'ategeera nti mazima Allah ye mufuzi. Arafa anna kulla ma dunahu mamluku, ategeera nti byonna ebisigadde bifugwa bufugwa, byonna ebisigadde. Bamekero bwe tubadde tulaba abali mu buyinza mu bufuzi abeefuula bakirimaanyi ne bukeera ku makyanga tebaliwo. Asigazza obufuzi bwe Allah. Alina obufuzi obutalina kkomo ye Allah. Alina obufuzi obutalina nsalosalo ye Allah. Bakulembeze ab'ensi abeefudde kirimaanyi obufuzi bwabwe bulina ekkomo. Alina obufuzi nga tebuggwaawo. Malikul mulk, omufuzi w'abafuzi bonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Obufuzi bwe tebulina kisanja, obufuzi bwe tebulina kkomo Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwomala okitegeera hatta naawe ali mu bufuzi kitegeere nti oli bakufuga bufuzi beri Allah subhanahu wa ta'ala weenenye. Osobola okutuukiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuwa ng'abikukwasizza nga amaana, bwesigwa osobola obutuukiriza. Jaba Allah tugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, walillahi mulku samawati wal ard wama bainahuma yakhluqu ma yasha. Allah yalina obufuzi obuli mu ggulu ne mu nsi n'ebyo ebiri wakati awo. Yakhluqu ma yasha, atonda Allah kyaba yagadde. N'olw'ensonga eyo amannya ga Allah gakumanyisa an kulla shay'in ala hakikatihi, buli kintu mu butuufu bwakyo. Abafuzi tulina okutegeera nti abasigadde ffenna tufugibwa bufugibwa. Walidhalik, n'olw'ensonga eyo abamanyi bagamba man arafa rabbahu, omuntu buli wategeera Allah w'omulezi we, fakad arafa nafsahu, aba amaze okwetegeera. Buli w'otegeera Allah oba omaze okwetegeera gwe kennyini. Faman arafa rabbahu bilghina, bw'omala okutegeera nti Allah yalina obugagga, arafa nafsahu bilfakri, muntu aba yeetegedde nti mwavu, kubanga alina obugagga obutalina kkomo obutakendeera, obugagga obutavaawo ye Allah. Abasigadde obugagga bwaffe bwa kiseera, basigadde obugagga bwaffe bwa myaka, abasigadde obugagga bukendeera, obugagga bwa Allah tebukendeera. Man arafa rabbahu fakad arafa nafsahu, buli wotegeera Allah oba omaze okwetegeera, obunafu bwo ne weetegeera, otegedde Allah obugagga bw'alina, takendeera Allah, yagaggawaza. Yaba Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti ya ayyuha nnas, abange mmwe abantu, tuli bantu, tuli banafu, tuli bamiskiini eri Allah. Allah yatugaa nti ya ayyuha nnas, abange mmwe abantu, antumul fukara, muli baavu, muli baavu ila Allah, eri Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, mazima Allah huwa al-ghaniyyu al-hamid, Allah ye mugagga alina amatenda agamutendebwa nago ye Allah. Ekyo ne kiraga ti mazima abantu buli bategeera omulezi waabwe Allah baba bamaze okwetegeera. Bw'otegeera obunafu obwo nti oli munafu, lwaki osinza ebibumbe, lwaki osaba ekirala ekitali Allah, lwaki osaba ekitonde ekirala ng'omaze okutegeera obunafu bw'olina? Man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu, oli bw'ategeera, omuntu buli wategeera Allah aba amaze okubeera nti amaze okwetegeera. Waman arafa rabbahu bilbaqa arafa nafsahu bilfana, oli buli wamala okutegeera nti Allah ye w'okusigalawo mu bulamu buno obw'ensi, arafa nafsahu bilfana, aba amaze okutegeera nti ye wakuvaawo, wakusaanawo.
Allah kyavaga nti kullu man alaiha fanin, buli kyonna ekiri ku nsi n'ekiri mu ggulu byonna byakusaanawo. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, agenda okusigalawo ye Allah yekka. Ekyo omala okitegeera nti agenda okusigala mu bulamu buno nga tavaawo, bulamu bwe obutalina kkomo obutakendeera, ye Allah oba omaze okutegeera nti eri Allah gy'ogenda okudda ogenda kuvaawo. Kola byonna by'okola ng'okimanyi ky'ogenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Waman arafa Allah bil ilmi, muntu lwategeera Allah n'ategeera nti Allah ye mumanyi. Allah mumanyi, alimu bidhati sudur, amanyi ebyekwese mu bifuba byaffe. Arafa nafsahu bil jahli, aba amaze okwetegeera nti ye tamanyi. Kyaba Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yamanyi basigadde tetumanyi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, abasigadde tetumanyi. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, omuntu buli wategeera amannya ga Allah ategeera buli kintu ala hakikatihi. N'otegeera nti al alimu huwa Allah, omumanyi Allah. N'otegeera nti abasigadde si bamanyi, juhala tebana kye bamanyi. Laba Allah yagaa nti wama utitum min al ilmi illa qalila, saaba wakumanya kujjako nabawaako akatono ennyo, katono nnyo. Niyo omaze otegeera nti Allah, okumanya kwe Allah kwabuna buli kintu kyonna. Alimun bidhati sudur, amanye ebiri mu bifuba bye tutannaba kwogera, ky'osuubira okwogera n'ekyewaali yagadde okwogera. Alimun, akimanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'ekkumi, obulungi obuli mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, husnu dhannu billah, okulowolereza Allah obulungi. Kubanga husnu dhanni billah, buli wootegeera nti Allah yalina buli kintu kyonna, Allah olina mulowolereza bulungi. Otegeera nti Allah muhyi, yatuwa obulamu, al mumiitu, ate yabujjawo n'atutta. Allah mulowolereze bulungi. Otegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yabsitu rizq, ayanjuluza mu byenfuna abantu, ate era Allah yabikwatamu. Allah mulowolereze bulungi nti Allah ampadde mu kiseera kino, ampadde kubanga yateekeddwa okumpa, era nzigyeko ku lw'okubanga ateekeddwa era okunzigyako, gyatuwa ate era yatuggyako. Kati Allah tumulowolerezenga bulungi. Amannya ga Allah gategeera gakuwa ekifaananyi ekyokulowolereza Allah obulungi mu buli kyakola kyonna, nti Allah akikoze mu bulungi so si mu bubi. Bameka abeewuunya ebibuuzo nga Allah alina kyakoze ne batuuka n'ogga nti Allah senga amanyi teyali ntuusizza ku kizibu kino. Allah abakubanga mwenkanya teyalikoze kino, naye Allah si mwenkanya. Mu mannya ge Allah al-adil, Allah mwenkanya. Wama rabbuka bidhallami lil abid, Allah tali azamanya muddu yenna, mwenkanya. Kati Allah tumulowolerezenga bulungi, bwavu buzze, bulwadde buzze, kizibu kizze, Allah bw'atyo bw'asazeewo, mulowolereze bulungi. Naye osobola otya mumulowolereza obulungi? Kutegeera mannya ge, n'otegeera nti Allah yasitula, yakakkanya, yayanjuluza, ate yakwata byenfuna. Buli kyaba aleese Allah kitegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'asazeewo. Naye ebyokwogera ebiwanvu tali feya, abakuba mwenkanya, alaba nnina ebizibu, yonjagaza ki Katonda, nze gw'obonyaabonya, ebyo byonna bikulaga tonnategeera Allah. Allah tumutegeere nga tuyita mannya ge. Amannya ga Allah gategeera gakuwa husnu dhanni billah, okulowolereza Allah obulungi. Buli woolowolereza Allah obulungi ng'omutegedde, kikuwa okumusinza mu mbeera yonna. Buli kyaleeta Allah ne kiwewuka, bwaleeta obulwadde obeera muwewufu mu bwo, n'omutegeera nti Allah bw'atyo bw'asazeewo. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, tutegeere amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, tusobole okumusinza
tumuwe ekitiibwa tumulowolereze bulungi. ihfadillaha yahfaduka, wekuumire ku Allah, wekuumire ku Allah, muddu wa Allah, Allah ajja kukukuuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.